baganda bange mbalamusiza mwenna assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mujye baleko mwenna omuwangali okubeera nga mutulaba yenze Sakozi Farouk fetwewayo okubeera nga tubaweereza mu mbeera yonna ebeerawo era mwebale nnyo okubeera nga mulaba ebintu bino mwebale nnyo okubeera nga mulaba obubaka bwa Sheikh kubanga waliwo mukwano gwange ali eyangambye munange nze naye namala okwo taata nga namwesonyiwa ebyaddala myaka ngaago naye twazeemu ne tuyunga era ne tuwogerako naye taata naye era ali happy nnyo so kitegeeza nti abantu bintu babiwobapiikingamu n'apiikingamu n'agamba taata ono kamusonyiwe bw'afiira wano kitegeera ne beesonyiwa kubanga n'abazadde nabo bakola abaana baabwe ebintu ebikambwe okitegeera naye mu mbeera eyo bwe kityo bwe kitambula seeka nkusaba weeyanjule njagala leero tukoone Kasimu Ramadan Sempagala Sewanyana maze leero njagala tukoone ku bintu abantu abeefuula kye batali muntu ne yeekweka n'ayambalanga entalabuusi n'ayambalanga amakanzu n'ayambala zisaliya ne yeebikka yenna naye nga wallahi omuntu oyo si kyali abantu tebali ku reality abantu tebali liyo abantu bagamba naye kati bantu kyabo abandi tuwadde abantu baswaziza obusiraamu mu mbeera emu oba endala kati seekaawe njagala tukole ki tukoonemu alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala habibil mustafa sallallahu alaihi wasallam abebitiibwa abakkiriza Farouk kyayogedde era abantu bangi batamiddwa obusiraamu omanyi obusiraamu buno si kwogera nnyo bikolwa ku mulembe gwa Nabbi Muhammad sallama basahaba bagambanga bali abatannasiramuka bamushirikuuna bagamba kunu mithiluna mufaanane nga ffe kubanga embeera zaabwe empisa enneeyisa obuntu bulamu ne ku mulembe guno omuntu ateekako ekyambalo ky'obusiraamu ekkanzu nkofiira kitambaala omuntu ayambala jiribabu niqaabu naye nga wallahi mubi balaba edduka nga mubi naye ab'ebitiibwa abakkiriza eddiini eno okututuukako abantu baaluuzinga obulamu bwabwe basahaba bw'oba olowooza mbuno mwogenda okukolera emizannyo genda okolera emizannyo mbyobufuzi ne wallahi Allah ajja kukwabya omanye ekireese ekyo abantu okubanga mu mitima gyaffe twagala nnyo tukole abantu batulabe kabampaana amakulu tetukyakola ku lwa Allah naye bwe ekyokulala abantu njagala kino mwekimanye ab'ebitiibwa nti omuntu bw'akola ekintu nga kikontaana obusiraamu yaba akikoze ng'omusiraamu wabula obusiraamu si bwe babugamba kalimathalan osanga abakyala bambadde jiribabu ne niqaabu ebyambalo bya busiraamu era abantu bangi batamiddwa jiribabu ne niqaabu olw'abantu abamu be balaba olaba woofuuse ensonga abantu okutamwa okwambalanga Allah bwe yalagira ku ggwe Allah kye yagamba rabbana Ibrahim yasaba rabbana la taj'alna fitnata lilladhina kafaru nkusaba oleme kunfuula kikemo eri abantu abatannakukkiriza amakulu abantu bakyawe fetumayire banaddiini batya be bandibadde bateekeddwa okuba banaddiini oli ow'ekirevu nga ataddeko egundi nga asibye gino emitarabaani tugamba oyo bannange beebo ne tulaba ono bano abeebikkirira bano yenna ali muli munda ne tulowooza nti batukuvu bannaffe abo bafuuse ekizibu mu ggwanga ekisooka saagala bantu munafuwe ojjeko ekirevu olw'okuba walaba omuntu oyo bakikoze nga ye just ono kungulu ayambadde eddiba ly'embuzi naye nga mundango kungulu ayambadde eddiba ly'embuzi naye nga mundanki ngo ejjudde emirimu ngo naye ab'ebitiibwa akaseera kammwe kaggwayo ne webuli baddi Allah agenda bbaga nedda sikutiisatiisa ne bwe buli baddi Allah ate Allah tayanika muntu mulundi gusoose ku mulembe gwa Umar ibn Khattab omusajja yabba ne bamuleeta eri Umar tungagenda mutemako omukono
nagamba wallahi gwe kutadde nsonyiwa nagamba nedda kisoboka Allah tayinza kuvaamu Allah nga abikkirira nagamba nina okubonereza Umaru bwe yanywera omuzayi nagamba wallahi kyogedde kituufu guno omulundi gwaddenga 15 buli olabanga Allah akwanjudde bwati weetereeze muti Allah enamaana tubeera abantu abeesigwa kubanga ebintu ebyo abantu bagenda kukubanja waliwo omusajja omu bamuwa mu kyondo kya Buwarabu ate nno kati bw'okola obukumpanya olina byokola ekisooka oziba era kyova olaba Abawarabu baanafuwamu okusaddaaka naddala mu Afirika mu Uganda bababba nnyo ssente omuntu azimba essomero nga lyaba mulekwa era nga bamulekwa bonna abalimu ebisatu Abawarabu babasasulira n'abasomesa babasasula kyokka ate nannyini essomero n'abeera nga ate asasuza abaana ng'Omuwarabu yaliteekawo nga n'abaana yaliteekawo nga n'abaana balina obbawaayo akasente kuba enkola y'Abawarabu balina obbawaayo ka pocket money omusajja akuba Omuwarabu ekikomo n'amugamba n'amunnyonnyola nina bamulewe n'amuwa bulangiti emitwalo 3 ez'ebyoya n'amugamba zintwaliro ziwe bamulekwa buli mulekwa omweko bulangiti eki kitegeeza abantu emitwalo egi 3 n'amu emitwalo emirala 10 ejja $. Seeka baagimuwa n'amugamba zino bulangiti sigambye ozipakire ogenda zifunira Uganda byonna emisolo byonna nga gwe just bagenda ziteeka ne store gye wafunye warehouse osubira bapangiza sente mmeka n'amugamba $nga 10 mpangiza warehouse okumala mwaka nazo n'azimuwa kubanga alina munne gwe yali naye bagenda Omwarabu n'atakutula kati ng'onabimutwalire kati munne anaakomawo kaakati namwe emitwalo 10 nagamba njagala buli mulekwa ne maama we oba ne guardian ofuna akasente kooba waayo n'akwata emitwalo 4 nga gijje namugamba egyo gijjo transport wo yamuwa ne transport namugamba tokwata ku zino ziri yamuwerako emeka giri 10 ku blanket namuwerako byonna ebyo byaba mulekwa ye namwe egijje natukwata ku bino tyo omuliro takilla wallah tyo omuliro bwatuuka eno yanyumiza munagamba bwe yatuuka eno yaggulawo dduuka lya bulangiti bwe yabituuse Kampala yaggulawo dduuka lya bulangiti otyo kakati munnamugamba ki eddiru lya nagamba byebyo alhamdulillah naguddewo etwale nagamba naye omusajja wallahi yankanzeemu awo anyumiza ono munigo balina nagamba yankanzeemu awo nagamba nti nno nti Allah nti omuliro alowooza ffe baseeka be Uganda tuti omuliro seeka byaddala abantu be bakola yahe okweraga kuno nako kufuuse ekizibu okweraga bannaye kubi abantu okuyamba kuno bagufudde mulimu naye abanga okuyamba wandibadde onoonya mpeera eri Allah omuntu yeefuula ayamba ninga mwabbira mu kuyamba kuno nga batya abantu baddira abaana be ne babayita bamulekwa ninga bataata anti essomero lyabamulekwa naleeta basi namba abantu babawo ebintu bya Ramadhan tetugenda mu Ramadhani tugenda mu Ramadhani ne babibawa abigabira abanaku n'abeera nga kuponi zonna awa abantu ab'eŋŋanda ze olaba zino ente omanyi ennaku zino abataki kati baabagwamu be bazisala luli baabagamba atwagala kati bazitikka katugambe ente zino ez'okusala ku udhuhiya ne bazitikka ne baziteeka ku moto nga nti nno ku muzikiti wali ogenda kwawo ente ezi ekya najja ne zikka n'akwata ka vidiyo nga zikka n'amala bamala okukwata vidiyo n'abalekerawo emu 3 nazitwala mu lufa leka kulimba gwanga naye ab'ebitiibwa abange ffenna nga nange mwendi bebawa sente zino zolaba abantu ze bakuwa
ozituuse ewabanyinizo ekisooka bali bo bafuna empeera zaabwe naye okituddemu nga ggwe wallahi newe buli baddi ne tutye Allah otuukirize bintu bya Ramadan n'owulira bamusindikidde boxi z'entende 2 ate nno ezisinga kubaako notifosero nga gamakali mu Luwarabu naye yasabuguludde yazitadde nakasero yazitadde mu katale atunda boxi 1000 ezi mu Luwarabu kuliko majjana bwerere nazirya nozisanga nga ziri katale wali ezo ekanzu z'endiboota olaba ezo ekanzu ez'endiboota ezo zaabwe waliwo kyoga nti no Abawarabu waliwo abatunda enkadde Omuwarabu nazo bazisindika naye ab'ebitiibwa tutye Allah obulamu buno bwakaseera tugenda mu Ramadani obulamu buno bwakaseera mwabe ebitiibwa temuggwamu funa omuntu gwomanyi nti nomukhlisu era omuntu oba omuwa ebintu kino kankibagambe mugambe shekhe nze mpaddeyo netya Allah tya Allah tuukiriza abantu bangambye nti munnange abantu abeefuula baseeka abeefuula ba hajati simanyi ba shekati simanyi kiki omuntu ne bangamba nti oyo omukazi omulaba kwebikirira naye muzibu ebikolobero byalina nga kitonde kibi naye mukyamu nga kitonde kibi ate baboogerako nga abantu batanishinze kugamba abantu kyetuli si kyetuli naye abange weerabidde nti bantu bangi abatamiddwa eddiini ne batamu ekyambalo ky'obusiraamu ku lulwo wallahi togenda kuwona akaseera kajja kutuuka Allah ajja kwabya wokirabira okimanyi osanga omusajja ng'ali mu ebyo ayamba seeka naye nga tasaala kati obuyayi bwe busookera kisoboka ekyo subhanallah tasaala naye nga mu kuyiwa Oluwarabu awo tasaala kakati gwowa oti omuntu at least wattotala atali musiraamu kubanga atali musiraamu gye bali nga beesigwa naye omuntu w'omusiraamu wobedde nga tosaala obwesigwa nga buweddewo wobedde nga tosaala abantu abakyala tukanya bagamba banneemwambale bulungi nagaseeka katubeere wano wetuli naye abantu bannekabu nejiribaabu bakyamu ng'omuntu bamwogerako ebigambo ttaka ttono nga buli zambi lyonna lyetoololera ku ye obwenzi obukumpanya effitina obutayagaliza kino byonna ye naye nga wabayogera nawe wano nowano Allah akalimi ogonda naye nga wallahi kyali Allah yakimanyi nga wallahi kyali Allah yakimanyi ate ffe munnaye ffe twajjirwa ffe abagoberezi ffe kasa tulaba omuntu agwa ku gundi n'ayiwayiwa Oluwarabu awo ffe nga tulowooza ono be bano be kiwedde ne bakityo baga ebitiibwa abaddu ba Allah jalla jalaalu abantu beekwese mu busiraamu abakkiriza abantu beekwese mu busiraamu kitwalire wano abantu bakoye kitwalire wano nze kankubulire abantu bagenda baga naye tusaala mu mizikiti nga abasajja engoye ziri waggulu birevu lumu nina omuzikiti kigenda gwogera saagala mmulabisa nnaku ennakyama tusaale tugenda tusaalirewo ono mu kibuga ne wabaawo tutandika okuyimira tutereeza layini nabaawo omusajja ayina ekirevu mashallah ayina nemusimuka nakatabo kedduwa n'omuswaki engoye ziri waggulu nagamba musokoninde nayitayita mu layini mutereere bwe twamala okusaala tufuluma omusajja omu naaganaga mashallah omusajja oli atereeza omusajja omuzikiti gwano waliwo omusajja abeera mu layini kati bano abasajja abakulu ab'okumenya nagamba ogamba aliwa waliwo kwamu ku bagenyi abaali nange yaganaga omusajja oli bambi badde njagala kuma nagamba ogamba ono Peter nagamba oli nagamba oyo si musiraamu kale omusajja omukulu nagamba nafuna muni gwaleta gwayi jangu owulira agamba ono omusajja waffe anedde oyo mukozi abo bangi tusaala nabo nga balina ebirevu n'engoye ziri waggulu naye nga si basiraamu sibe bamafiya b'obusiraamu nga bamafiya
yazze kubega basiraamu ne mu bakazi mubamba maaso Allahu akbar la ilaha illallah ngabisa amaaso niqab nga mafia muyaye nga muyaye buli diru asobola ogikola nga omulaba misana ninga ekirakyuka what ekirakyuka nosanga abantu kubanga abawala bayagala nnyo abantu bana balina ekifaananyi ky'obusiraamu n'agamba kubanga bobeera n'ekifaananyi ky'obusiraamu omuntu aba asuubira nti enkwata olina ekisa eri abakyala naye ne bakugamba oyo swaba abawala be yakazaalamu abaana nga bwasuula tobala agira ono nadduka nagira ono nadduka nagira ono nadduka naye abange tubagambe wallahi eddiini eno eriko nnyini abantu bagibonaabonero tutuukako newe buli baddi Allah ajja kubaabya waliwo gwe baŋŋambye nti oyo shekkati omulaba omulaba mu kwebikirira ayina abaana 6 mu basajja 6 leka naawe ngali myaka emeka myaka 3 nga mu egyo naye mbu ayina abaana ameka 6 mu basajja 6 olwani agamba leka naawe olwani agamba nze ndi munamawe okufa kwa taata we yaka nga tannaziikibwa yali ku ssimu emmotoka eriwa twagala mmotoka twagala property nengamba yono la ilaha illallah kati ddiini abantu baweddemu essuubirwa abantu ngaabo kati tubadde tubasaba abange tuba tukola katemba waffe tujjemu ebyambalo by'obusiraamu beera mu bintu by'ekiniga n'abaniga abamu tebakola ebyo jamu jiribabu jamu niqabu yambala mini lwaki wekweka mu busiraamu ene ddiini yiyo emizannyo gyonna kubanga abantu basuubira balaba omukyala yambadde jibabu ne niqabu bamanyi nti no mashallah naye nga bakosezza tobala nga musota ate sinawandagala timba sinanswera timba ng'erina ebika ebi timba ate gino gikobula ate goonya nga kitonde yahe kizibu nkugambye abantu bangi batamiddwa oli nagamba atonyumiza bakyala bajiribabu na niqabu nakujira nagamba omulaba awo naye buli ddiiru wano nga buli ddiiru agiyingiramu okuba kubba golodi kyakula sajja kola ki ennuuni yeewuuyo mukene yeewuuyo buli kimu yeewuuyo kaddiiru akakola ab'ebitiibwa obulamu buno butono ti Allah jalla jo wallahi kino gwe Faruku kino nkigamba mwandikoze emizannyo nokola katemba mugende mu byobufuzi abantu genda mu nuupu kungulu oyambadde reyo nakakofiraka kungulu oyambadde myufu redi owanise nga munda oli yero genda mu NRM nga kungulu yero munda redi genda mu DP ebyo mukole katemba eyo naye abange mujje katemba mu ddiini ya Allah mujje katemba tujje katemba nga nange mwendi sagala kwe tujje katemba fenna nga nange mwendi ngamba omwoyo gwange tujje katemba mu ddiini ya Allah ajja kutwabya bangi abaabiza Allah mukwata mpola n'essimu gayaavu ajja kutwabya ate tukulembeze okutya Allah okusinga okusanyusa abantu kubanga abantu baba bayamba nga bagira baagala nnyo abantu babalabe basanyusa abantu agenda okuwa empeera ye Mungu abantu batuse ku extent nga n'okubanga ali mu kayu ayagala beereyo ne kamera riya okwiraga abantu okwagala abantu babalabe buli kantu konna .com ebintu bya ddiini buli kantu konna eno ddiini va kume bannamawulire nti nno olina byoleta abantu bafunemu byokuyiga kubanga gwe abantu tebalaba gwe bannaye bino era gwe sigamba nti nno
simanyi okola lya abannayi waliwo ensonga eno waliwo gundi e trendinga that's why nti sigwalo naye oli omuntu buli kaseera aba n'essimu ye kano ye wuyo buli kantu konna konna kubanga omutima temulimu Allah ekisinga obukulu ebimu weekwekeko tya Allah mu byokola kubanga nebya wana abantu osobola babuzaabuza waliwo omulala abasiraamu balina gye bayogedde eyo basiiga omuzikiti mu kusiiga omuzikiti n'agamba abantu ab'enjawulo ne waba wagusiiga n'omulala bonna nga baweereza ssente ono yali amanyi nti nagusiiga ate yateekako linnya lya mulala agusiize abanga ebintu byonna osobola okukola katemba mu bintu ebyenjawulo nejja katemba mu ddiini ya Allah buno obukya buziba kubanga obwo bubbi obwo bunnanfuusi wefuula omunnanfuusi kyova olaba Allah yagamba inna alladhina yakuluna amwala liyataama dhulman bonna abali emmali y'abamulekwa mu bulyazaamaanya innama yakuluna fi butunihim naara mu mbuto zaabwe bateekamu muliro tya Allah tuuza omwoyo gwo ogubuulirire tuuza omwoyo gwo mu nnyumba ogugambe bino ebintu byampadde si byange wallahi oti Allah naye nga seeka abantu baweddemu amaanyi lw'abantu abeekwese mu busiraamu anti Allah jabbaabya kubanga bafudde ne sabab bafuuse ensonga kubanga abantu bayamba naye ndowooza n'oluwarabu ndowooza si omuntu okwogera oluwarabu si ye busiraamu si eddiini naawe abawarabu bangi aboogera oluwarabu abasinga abawarabu bangi aboogera oluwarabu nga tebasaala muntu ayinza okuwa omukaddima gwa ddakiika nga 15 nkubuulire okwogera oluwarabu bameka abawarabu nga babonyabonya abaana bali ku byeyo mu mayumba eyo ddiini eddiini bikolwa sikwogera luwarabu osanga omuntu mugenda e Makka mu hijja mu umura abasajja boogera oluwarabu ninga tagenda nkukaaba kyokka nga agiinaanya abeera Makka ninga oluwarabu alutokota okwogera oluwarabu si eddiini sikwe kuba ne imaani Idhan ab'ebitiibwa mwakituteekamu nti abantu abo abasiba ebitambaala abakuza ebirevu abeebikkirira abakola batya bwe kyandibadde kubanga ekyo ekifaananyi kye babaamu kiba kifaananyi kya nabbi naye bakikozesezza bubi ne tekijjaawo mbuno kifaananyi kya busiraamu kye mbagamba nti bakijjemu kyova olaba mu magye kola ensobi nga toli mu kyambalo kyabwe naye tokikoleramu era tugenda kutandika okwabya abantu abatanishinga ekifaananyi ky'obusiraamu kubanga eno ddiini omuntu ayambala jiribaabu ayambala niqaabu omuntu ayambala ekkanzu ayambala entalabuusi naye nga byakola in the darkness akosezza abantu bangi abantu bakaaba abantu ne batamu eddiini lwaki gwe omuntu omwofu lwaki otufuukira akayinja eri eddiini ya Allah lwaki abantu batamye eddiini jamu ekyambalo ky'eddiini kuba mmini obba abantu bo yambala ekinu obba abantu bo siba enviri obba abantu bo lwaki oli mu jjuba lwaki oli mu kkanzu lwaki oli mu ntalabuusi lwaki oli mu jiribaabu lwaki obissa amaaso mweweekwese mu byambalo by'eddiini abantu n'olabanga la ilaha illallah ab'ebitiibwa temuggwa nze kyembaga wo omuntu byatwala omugambe tya Allah ayi Allah nze ntuukiriza muwadde nsaba bw'otaabituuse gye biteekeddwa genda nsaba Allah akubonereze mutandike okusaba edduwa ezo kubanga okubba kw'abana ababba ate saagala shaitani ebayitiremu ate muleme kuyamba eddiini ya Mungu eswale olw'abantu abatono olubatu abantu abatono abayina bibenoonyeza nidda sebo abantu abatono ekifaananyi ky'olimu olina kwolesa busiraamu abantu babwegombe ate gwe okola birala era bano abantu tebakkiriza ne Allah lwali kujjayo na ate wallahi ajja kujjayo era ku mbeera eno gye tutuuseeko saagala mugaane kuyamba bantu olw'okuba aliwo abantu abakola olukumpanya
gwe goba weesize mwesige owaaye ngenda kusibula abantu b'egindi kuba kati abasibe bali eyo abasiraamu bangi tebalina byakulya ate mu ggwanga lyaffe wano abasiraamu twafuuka bamulekwa si kitebe kya busiraamu si wa seeka ne tugenda mu kisiibo entende z'abasiraamu simanyi biki simanyi akawunga bantu babba n'akawunga obuugi nti obuugi basindisa obuugi abantu bagenda sibulukirako obuugi ku muzikiti omuntu n'abutwala ensawo nnamba ninga akawunga kammeka ne sukaali tateekamu na sukaali n'atwala akawunga entende zonna n'amenvu ge baleeta olw'eggulu era babisalirasalira nowuwe gye biva ebintu by'omuzikiti lwaki babisalirasalira ewuwo ebintu by'omuzikiti lwaki babisalirasalira ewuwo babiteete babisalirasalire ku muzikiti ennaanansi baguza 2 asalako 3 17 ze n'aba la ilaha illallah ninga abantu bagenda sibulukuka bwe kibanga okoze obukumpanyanga ne sitaani nsibe mulamanzani gwe kitegeeza oba obbi wa sitaani mwe ne sheitani ne ibirisi mwafunira musomere oba agent kati kyembagamba mwe temuggwamu maanyi w'omuntu obubaka bwo omugambe sheikh nze nkwesize bw'onooba tutuukiriza saballa akubonereze omuntu abula twala sepiki ya buugi saabula twala sepiki abantu ezisowaani bazibba essowaani ezo zibalirako omuceere essaniya olina azibba buli mwaka omuziti guba n'essaniya guba n'essowaani empya ne lwaki zibakozesa mulamanzaani lwaki zibakozesa mulamanzaani eri buli kisiibo biba bipya buli kisiibo biba bipya even ab'ebitiibwa abakkiriza mwabatwala ne mutatuukiriza buvunaanyizibwa ebintu bino wammanga oyimiridde mu kkubo ly'abantu be bandibadde bayamba oyimiridde mu bantu naye newe buli baddi ekirala bwe tunaafuna amawulire ng'okosa abantu bangi bw'onooba okosa abantu bangi ng'oli mu minizo ne topu tetujjaggira naye bwe amawulire senga ganaayitira okuddiŋŋana tugenda kukwabya mu jiribabu zo ne niqaabu zo amawulire senga ganaddiyitira okuddiŋŋana mu jjuba zo so wandiwadde omuntu advice nti oba ogenda fera tewefuula jati tewefuula seeka tewefuula jamu ebyambalo kubanga ffenna mwe batutwalira ogenda okola ebibyo bijjemu ogenda okola ebibyo tuluma nga bakukwatidde eyo ekololo mu bakuba obutayimbwa nga te oli mu kyambalo ekyo tugenda kutandika ffe twewaayo okubeera nga tuyiwawo omubiri gwaffe eri eddiini ya Allah jalla jalaalu ababeera nga baddira ebyambalo by'obusiraamu ne mubyambala mutanishinga ekifaananyi ky'obusiraamu ne mukoleramu ddategemuzi zammwe wano tugenda kubasalanga okubayisaako akaso n'okubalangiira mu abantu bagambe abo mukolagane nabo at your own risk eri Allah temubanja tubabagambye bantu bayaye kubanga basaze ekifaananyi ky'obusiraamu bakosa ate kuba olukuba nodda waggulu eno ddiini tukubamu olukuba olwo nawulira simanyi gundi district kazi wegundi simanyi yabba ettaka ly'abasiraamu bannaye kiki kigenda mu maaso bamutwala mu kooti kale n'owulira district kazi ettaka ly'abasiraamu sigwe waligula olibba tugenda kutandika wano oba tekakaka nga tusaba Allah jalla kubanga gwomu ofuuse omuzizika abantu okubeera nga beegomba obusiraamu tusaba Allah jalla jalaalu watusaasire abange mu abeefula kye mutali abange tugenda mwezi gwa Ramadhaani insha Allah taala biidhina tekibagaana kuliisa bantu kubaana mu eggwanga lyaffe muliraba ate n'ensi iffe tuli bamulekwa ekyo kimanyi Faruku twafuuka bamulekwa abasiraamu twafuuka bamulekwa Saudi Arabia ne Turkey be batuyamba twafuuka bamulekwa wano tewali atwogerera pulezidenti ng'oggyeko mu Ramadhaani ng'enetera okuggwako n'ayitayo bayisa ate abagenda baminisita ne bamufuti baani bagenda abasiibulule ng'ababuuza lumu yabayita n'abagamba mwagala ki abasiraamu ki omu omunene mu ddiini n'awanika n'ayimuka n'agamba pulezidenti mbadde nsaba entende zino baziggyeko omusolo
Luddo zirya. Zagala Wallahi billahi tallahi. Omwo munene mu dini y'Obusiraamu. N'agamba entende Luddo zirya kuba President n'agamba nti n'ogomesha tugwe. Mufu ky'okugera ebintu ebizimba Obusiraamu. Idhani ab'ebitiibwa mwe abalina okwekwanaganya era bannaye big up abantu abali mu diaspora. Wallahi banga lyonna mubeererawo. Tuwe respect n'abo abakozesezza ebyambalo by'Obusiraamu nga we birina okukola ki? Representing Obusiraamu otyo. Kubanga gye bali si bonna nti ekituufu. Ate bannaye temuggwamu maanyi nti buli gw'onalaba mu kkubo. Era nkugambye nga bw'olaba olina akantu koogira n'oleeta ebintu n'ogamba nti no bannaye bino ebintu nga bw'obiwulidde si bya gospel live. Kati bw'olaba omuntu alina kyakoze bonna tebali bwe batyo. Abalungi gye bali. Kyova tugambye tujja baabya okubeera nga batanikinga ekifaananyi ky'Obusiraamu. Banne nammwe abatuukiriza banne Allah jalla jalaaluhu ababarake. Banne abatuukiriza Allah jalla jalaaluhu ababarake. Temuggwamu maanyi era kati mweseetinge tugenda mu kisiibo okusiibula buli gw'osiibulula ofuna empeera ze nga neetakendeezeddwako. Abantu bangi bagenda kusiba nti balina bye bagenda kulya. Banne waliwo obulwadde obwayingidde obumanyi obuli mbaana. Abaana balwadde ebifuba tebiwona. Gwabo bo tebannalwala ebifuba senyiga. Allah banne abaana balwadde ne tusaba Allah jalla jalaaluhu abalina abalwadde tusaba Allah jalla jalaaluhu abasuuse n'abali mu malwaliro tusaba Allah jalla jalaaluhu nammwe abataase Allah jalla jalaaluhu taasa accident bannaffe abatulaba bafolwazi baffe abali mu diaspora ne mu nsi yonna USA, Boston, Chicago, New York, USA yonna abali e London, Bekso, Kasimu, Abdallah, Ajat Zulfa, abali mu UAE. Allah ate mu banne abali mu UAE, abali mu UAE awo Abu Dhabi Deira waliwo abali eri awe Deira awo kiragano twalamu omusoma aba UAE inshallah. Banne abali South Africa, Cape Town, Pretoria, Johannesburg abo sebo inshallah ogira naye sebo tusaba Allah jalla jobannaye wallahi chemuko abe South Africa wallahi bantu bali steady. Director Haji Rashidi muganda waffe Haddadi oyo abeera Pretoria. South Africa yo ali abanadini ate no kankubulira abantu abali ebulayo balaba abali wale bagala eddiini nze naite London nabala ninga bantu abasajja wallahi tusaba Allah jalla wallahi awamu n'ekyo nga mawanga ge balimu ng'olaba mawanga siga naddiini nnyo anti babeera n'egundi naye munnaye basaala wallahi basajja banaddiini bannaye abantu abali Pretoria, Johannesburg. Allah wallahi tusaba Allah jalla jalaaluhu ababarake kyemukola kinene. Tusaba Allah jalla jalaaluhu abawo bulungi obuli gye muwangaalira abataasa obi obuli gye muwangaalira abanguyiza abataasa abantu b'amaaso ag'ensaalwa abataase abafere be muwa ssente babeerenga bazimbira ebintu. Tusaba Allah jalla jalaaluhu bonna abafera ssente z'abantu bami mu diaspora tusaba Allah jalla jalaaluhu abatta obwereere. Tusaba Allah jalla bwenna abafera ssente abakumpanya abakola enteekateeka okwagala okutta bannammwe tusaba Allah jalla jalaaluhu abasanyalaza ebiyungo abatta amaanyi g'ekisajja tulabe kubonaabonaako. Allahumma amin. Ate gwe tokatemamu eyeddwa togitemamu. Tuludde abantu okutta bannaabwe eyeddwa togitemamu. Bonna nammwe abapanga byonna tusaba Allah jalla gy'abasanyalaza ebiyungo abatta obwereere abatta amaanyi g'ekisajja. Mutambule ku nsi kuno inshallah. Barakallahu lakum. Tweyanzege mwebale nnyo mwebadde tukwatagane next time.